Jatango moya tuse yewabera wenjawulo tatango moya tuse yewabera wenjawulo moya tuse. Yes, hallelujah, hallelujah. Aboluganda mukama yebazibwe mwasize mutya era mwasibye mutya kansubire nti nga ffenna tuli bulungi weewaawo neebaza mukama tyanonze njagala eri abatuukuvu sirwamanyi sirwabuyinza naye nekisangulumiza mukama nsooka okwebaza buli sekinnoomu oyanneegattako enkya n'eggulo n'ensabira oyo omulwadde mukama amumponyeze asobeddwa alina ebibuuzo byabuuza nga mukama alaba tamuddamu olwaleero agenda kwanukula mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu oyo afiiriddwa siina kyensobola kusaasira nenkukkakkanya naye nsaba omutonzi oyo atuule mu kifo ky'oyo abudde mu bulamu bwo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu kuba yekka gwe tuyina amanya obulungi omupya yakatwegattako mukusaba n'obuwombeefu laba obubaka bw'osanze likinga commentinga luvannyuma subscribinga yes nsooka okwebaza buli sekinnoomu abaana subscribinga nasharingirako abantu bayina mukama akunkolera obulungi akunkolera ekisinga obulungi oweereza wamu nange siina kyensobola kuwanga nze omujja wa Yesu tutuuse mu 500.5 ekitiibwa tukiddiza mukama era nebaza mukama kuba buli sekinnoomu gwakozesa nayingira wamunange era nzikiriza nti weewaawo ebisaanyizo byonna ebyetaagisa tusobola okukituukako mu linnya lya Yesu Kristo. So abadde tonnasubscribinga teweerabira kusubscribinga nakusharingirako bwolinayo tuweereze ffenna mu linnya lya Yesu Kristo. Obuweereza buno bubaako bigambo bya mukama, tubeerako na Bible reading, tubeerako n'okusaba kw'abaana kati ng'olwaleero lugana kubakusabira abaana baffe n'abazadde, tubeerako ne bankuba kyeyo olwokutaano, tubeerako n'okumande January kyonna nga mwoyo mutukuvu ekigambo ekizzaamu essuubi wamu okusabako n'okwaniriza wiiki empya. Then tubeerako ne basingles n'abafumbo ate era ne tubeerako yebyo ebibeerako n'owashiping bwa Sande tuba tusinza mukama. So ababeera omukisa mukama yeyo puroguramu ya mumbejja wa Yesu Lift Up Your Faith Altar tamu kirala kibeerako okuleka ebyo. So muneegattako era nandazeemuko naye ngafiira ndi musanyufu mwenzi kuwaba mukama bakozesa obuweereza bwaffe ne bukula era tukkiriza nti bujja kukula bufuuke obuswami bwa buli ssaawa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda. Ate era nkusaba naawe eyakatwegatteko nga naawe olina obuweereza bw'otanzira bwonna tonafuwanga togwa Katonda waffe alimusaba munatuuza so olunaku olwaleero lw'abaana baffe wamu n'abazadde naye ekigambo kya leero kigenda kuva mu First Peter katukowolo omwoyo wa mukama daddi wange nkwaniriza mukwano kwebaza kubanga ogenda tuliisa emmere y'omwana tubale tubeerengawo nakulya mmere nambirwabula mukama n'ekigambo kyo tukiyita kuva gy'oli taata kuva mulondo y'emukama jangu otusomese jangu ebiriko n'emmeme zaffe bingi bye tubadde tulinamu ebibuuzo naye jangu ofuuke ansa zaffe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu osaasire awo wonna wetwandibadde gye tusobola kulya emmere ya mwoyo tuula mufe kubanga bagamba totuula wali kibi weewaawo mukwano era ate n'omusaayi gwetukuze mu linnya lya Yesu Kristo omwoyo wa mukama kulondera. Yes, olunaku olwaleero tugenda kusoma ku Peter ekisooka essula ya 2 tugenda kusoma edda abataali gwanga edda abataali gwanga naye kankano muli ggwanga
lya Katonda. Ku luli eri gye twali ffenna gye twali tewali yali atwagala, tewali yali atumanyi, tewali alina eyanditubuulidde kkubo ttuufu. Haleluya. Tewali ggwanga, ffe tetwali baggwanga, tetwalina mukisa ogwo. Naye kati haleluya muli ggwanga lya Katonda. Olaba ekirabo ekyo kye tulina baganda bange, tuli ggwanga lya Katonda. Haleluya. Egambye n'okugamba naye kati muli ggwanga lya Katonda. Haleluya. Abali batasaasirwa, abaali batasaasirwa naye kankano musaasirwa. Haleluya. Muganda wange gwe wenna gy'oli, kimanye nti oli ggwanga lya Katonda. Fuba okuyigiriza omwana w'oyo omugambe nti oli ggwanga lya Katonda era Mukama Katonda akusaasira. Yalina okisa ekisaasira, tetuyina mulala yenna. Mukama akugamba jangu nga bw'oli, yajja kukusaasira kyonna ky'onooba oyina. Omwana gwali eyawulira ekigambo kino ng'obadde oyina omuze ogukutuulamu, ng'obadde oyina omuze ogukumalako emirembe, Mukama ajja kukusaasira omuze ogwo oguleke. Mukama ajja kukusaasira embeera gy'oyitamu ogiveemu. Mukama agenda kusaasira ng'omuzadde tannafuna fiizi, naye ofuneyo naawe atirisiti w'okubiriza w'ofuna. Abavubuka abaana ab'obulenzi abakyasoma, tuleme okutunuulira abazadde bokka. Mukama asaasira buli muntu. Kitegeeza naawe asobola okusaasira n'akukozesa n'oyambako muzadde wo. Gwe omuto atannabasituuka kutuba ng'osobola okuba ng'olinayo ky'okuŋŋaanya. Viiviiryo lino kaabirira Mukama asaasire omuzadde wo, asobole okufuna fiizi z'agenda okuweerayo enkya, asobole okufuna obugabirizi, asobole okufuna ebyo bye yeetaaga bikuwa. Katonda waffe musaasizi, Katonda waffe wa mukwano, Katonda waffe atwagala. Tuli ggwanga ddonde, tuli ggwanga lya Katonda, tuli mu kifaananyi kye. Tewali kitasobola ku lwa Katonda era tewali kisobola mulema. N'ebiseera ebimu tuwanikira ku ssaawa ey'okuddibwamu kwaffe. Haleluya. Omuzadde, mu kaseera ko wogenda owanikira okuva ku ekyo ky'oliko okisuulewo, Mukama wagenda okuddiramu. Nsaba n'oba ow'embeefu okimanye nti nno Mukama Katonda ye ggwanga lya Katonda, ggwanga lya Katonda. Abampeera omukisa Yesu, tugende mu maaso n'okusaba kwaffe. Tulinayo abaana abaddayo okusoma, wulira ng'oyimusa omwana w'amannya ge. Tulinayo abazadde abanoonya fiizi. Mu kaseera kano buli omu alina embeera gy'ayitamu ey'akanyigo, naye Katonda waffe asobola. Tewali kimulema. Ye musaasizi yekka gwe tulina gwe tusobola okukoowoola atusaasiremu ebyo ebibadde bitulemeredde, atusaasirawo we tubadde tulemereddwa. Muyite mukwano gwange, wulira olwaleero ng'oyita Mukama ku lw'ozadde lyo. Oyo omwana atalina magezi yatugamba, waliwo aweeruse magezi asabenza atama. Muganda wange, omwana wo mukwase Katonda, byonna bimuwa ebibi ebikulemye. Ebikulemye bimukwase, amina, oyo yabisobola. Totya, jangu gyali, entalo zo zimukwase.
amaziga go gamukwase amina ebizibu bimukwase tulemye bimukwase totya jangu jali ebikulemye bimukwase Katonda kitaffe Katonda omwana Katonda omulungi tukuvu tujja mu maaso g'obulungi bwange nga twewonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu tuyimusa Mukama Taata bw'olina ekifo waali Mukama tukiwonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu abanganda abatuli okumpi bonna Mukama Taata abazadde mikwano abaana Mukama Taata bankuba kyeyo nabo bazadde Mukama Taata nabo balina ezzadde bonna tubayimusa gy'oli tubawonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu eggwanga lyaffe Mukama tuliwonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu abakulembeze bonna Mukama buli ssekinomu abaweereza ba Mukama Taata obuweereza bwonna tubuwonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu webale omwoyo omutukuvu nti omamidde mukwano webale empologoma ya Yuda Taata tujja mu maaso g'omulungi wange nga tugamba nti ozana ozana osanide 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 oli Katonda atalemererwa oli Katonda ow'amaanyi oli Katonda aboggola Mukama Taata Katonda mpologoma nti bw'oboggola buli oluluguma byonna ebibadde bikutte bita mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu omulungi wange Yesu tujja mu maaso g'Omukama nga tukwebaza ku lw'ekirabo eky'obulamu okuba omulamu dadi wange kyamagero okubanga nkyayogera naawe mukwano gwange kyamagero era kiba kyanjawulo nnyo mukwano gwange kubanga abafudde Mukama Taata sigamba nti tebakwagala sigamba nti nno Taata ffe tukusinza nnyo era twogera nnyo ku bulungi bwo nedda mukwano gwange naye olina okwogera okwenjawulo kw'otuteekako mukwano Yesu tukwebaza omusumba omulungi ku lw'obuweereza bwaffe obw'omumbejja wa Yesu lift up your faith altar nkwebaza ku lwa buli ssekino Mukama Taata gattako ettafaali Mukama gw'osobozesa webale omusumba omulungi Taata webale gwatuyimusa Mukama Taata abaavu n'otutuuza n'abalangira Mukama Taata oli Katonda agamba kibe ne kiba tukwebaza olw'omukwano gw'olina eri abaana baffe tukwebaza ku lw'abaami baffe Mukama tukwebaza Katonda omulamu Taata nti oli mukwano omukwano ogutenkanika tukwebaza ku lw'abaweereza ba Mukama bonna tukwebaza ku lwa buli Mukama Taata kabaka w'abakabaka gwe tutambula naye Mukama webale omusumba omulungi tukwebaza ku lwawo bw'olinyisizza levo Mukama webale omulwanyi waffe Taata webale akutuula Mukama Taata ekikoligo ekyagana webale omusumba omulungi ssebo wange tunaasinzanga erinnya lyo Mukama tunaagulumizanga erinnya lyo tukwebaza ku lw'ezzadde lyaffe Mukama ekirabo eky'obulamu Mukama tukwebaza ku lwawo Mukama Taata basinga omaamu Mukama nti okuumye si bw'amaanyi tukwebaza Katonda wange ku lwa buli mwana waali webale omutukuvu w'abatukuvu tukwebaza ku lw'abazadde abazadde olwaleero Mukama webale olw'obusobozi obwo Taata wange era webale mukwano gwange ku lw'abo abagenda ozaala leero Mukama era nga buli ssekino Mukama Taata azaaliddwa tumuwonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu buli mwana azaalibwa mu wiiki eno Mukama buli muzadde azadde Mukama omwana we tumuyimusa nga tumuteeka wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu webale gwasanyusizza abazadde webale gwasangudde amaziga gaabo babadde bayita abagumba webale aleese obujulizi mukwano Taata kabaka w'abakabaka ffe twali tetulina naye Taata watufuula eggwanga eddonde tuli ggwanga lyo Mukama Taata tuli ggwanga erya Katonda ani yandyagadde ffe Mukama ani yandibadde mukwano gwaffe ani tukulembeddenga mukwano webale yonna gy'otujja webale omusumba omulungi
tukwebaza omulungi wange obugabiriza obw'enjawulo mukama kussa mukama ne tubanga tetusasula okisigeni. Tukwebaza ku lw'abankuba kyeyo bakomera mu nsi ezitali zaabwe. Bazadde mukama baleka abaana baabwe. Nkwebaza ku lw'obukumi bw'otadde ku baana baabwe. Webala omusumba omulungi. Tata tujja mu maaso g'omulungi wange nga tetusaanidde mukama. Tuli boonoonyi taata. Tusaba kisonyiwo ddadi. Tusaba ekisonyiwo mukwano. Tusaba ekisonyiwo papa. Yamba osaasire. Gwe musaasizi wekka mukama. Otulaze mu kitabo kyo mukama nti ye gwasaasira abatalina asaasira. Webala olw'obusaasizi obwo mukama. Saasira we tutambudde obubi mukama. Twemulugunyiza mukama. Abaana bemulugunyiza taata. Obusungu obujja obukyayi. Emmeme yaffe mukama tekyayina mutaata kasengeko. Olwaleero tukomyewo mukwano gwaffe. Tukomyewo omusumba omulungi. Otunaaze n'omusaayi gwe tutukule. Onaaze mukama taata ku lw'abaweereza. Abazadde abaweereza saasira. Abaweereza ba mukama saasira. Abo mukama taata abakwesigisiza abaana baabwe saasira. Wonna we tubadde tukoze obubi mukama. Abaana baffe batambudde obubi. Emputto amalala sukuti. Mukama taata obulimba. Obubbi obufere mukama. Taata naaza n'omusaayi gwo. Toleka abaana baffe nakirwadde kyonna olwaleero. Ye gwe musaasizi waffe. Otugambye oli Katonda musaasizi. Taata asaasira abatalina asaasira. Tuze mu maaso go mukama taata nga tukwebaza nti otusaasidde. Webala okutusaasirawo we tubadde twemulugunya. Webala okutusaasira we tubadde ne questions. N'ofuuka questions zaffe mukama. Nkwebaza omulungi wange webale. Taata tujja mu maaso go nga watugamba twete ensonga zaffe ez'amaanyi ezo zituwereddwe. Ye gwe musaasizi taata kabaka w'abakabaka. Ng'omwana mukama taata watugamba ebyensi bituyigiriza eby'eggulu. Omwana bw'agenda ewa taata ng'ayina ssente kitegeeza kyamusabye agenda kimuwa. Naye ffe waffe mukama taata gye tuze y'ensibuko ya buli kimu kubanga gwe tugambye mukama taata kabaka w'abakabaka. Tuli ggwanga lya Katonda taata kyova olaba tuze gy'oli. Ate otugambye ye gwe asaasira. Lwite twalina asaasira mukama taata ku lw'abaana baffe mukama. Bagenda kuddayo mu masomero taata naye nga fiizi tezinnalabika. Ebyetaago tebinnalabika mukama. Ku mulundi guno taata tusookeyo mukwano gwange. Sookayo osasule mukwano gwange. Kube kubo mukwano gwange. Ku lw'oyo omukyala alowooza nti bimulemye. Ku lw'oyo omwami awanika mukama nedda teri kuwanika mukwano gwange. Kube kubo we litali kitange. Abadde talina mirimu afune emirimu. Ayi Katonda wange ezzadde lyaffe lirina okusoma. Taata gwe olina oddisomesa. Yimirira ku lw'ezzadde lyaffe mukama. Abadde tebalina magezi mukama oteekewo amagezi. Abadde balumbiddwa ekirwadde mukama bawonyezebwe. Yesu tukwetaaga ku lw'abaana basekosero yimirira nabo. Mukwano okusoma batenda kusoma banaasoma batya mukama nga balwadde. Leetawo emirembe mu bo mukama. Taata nyimusa buli mwana waali mukama. Omulwadde awonyezebwe Katonda wange. Ekiseera ky'okusoma kituuke mukama ng'asoma bulungi mukama. Ebyo n'ebibadde bisitukira mu baana baffe ng'emisomo gituuse mukama. Ebisitukira mu bazadde taata ng'emisomo gituuse. Fiizi n'abula olwajja emyoyo mukama taata egy'abajjajjaffe egitaasoma gisigala gikireyimingira abaana baffe. Naye olunaku olwaleero taata numbaga n'enkambi y'omubisitaani n'obwakabaka bwe taata n'amaanyi ge gonna mukama kuba gwe Katonda omusaasizi ye gwe asobola okusaasira ebibadde byatulemererwa omubisitaani ye yatwala. Olunaku olwaleero mukama nsindika omuliro gw'eggulu taata okwokya buli ekibadde kiremesa ezzadde lyaffe okugenda ku ssomero. Okwokya buli ekibadde kiremesa abazadde mukama ofuna fiizi. Ebibadde bibaleetera obutazaala mukama byonna olwaleero tubikumako omuliro. Ebyo ebibadde bireetera abazadde abakubeera
tubeera mu nkaayana mukama njawukana kitange byonna tubikumako omuliro abaana tebabeera wamu na bazadde ebireetawo ebyo byonna mukama nga tewali bumu kitange olwaleero tubirinnyako sitaani n'obwakabaka bwo tukunywesa omusaayi gw'omwana gw'endiga byerumbisa abaana baffe emyoyo gy'obutawulya tukwokya egikwata abaana baffe tugikubeko omuliro sitaani tolina buyinza ku baana ba katonda sitaani tolina buyinza ku bakyala ba mukama mbaani ba mukama ebibadde bikutte emirimu abalala mukama taata batambula ne bava mu nsi yayo basobola okunoonyeza ekigulira amagala eddiba eri abaana baabwe naye mu bisitaani abasitukiddeyo taata ebikwata emirimu ne batuula ku ofiisi ne babanga bazunga buzunzi tebalina mirimu kulw'omukyalo oyo mukama taata atalina mulimu atalina visa mukama yimirira ku lulwe kitange ezadde lyalina oddirabirira mukama taata ku lw'omwami oyo mukama anoonya emirimu egiganye ebikutte byonna mukama tubiteeka wansi w'endagaano y'omusaayi gwa yesu tufulumya sitaani n'obwakabaka bwo fuluma amagenda gaffe fuluma obuweereza bwaffe fuluma amaweereza eggwanga lyaffe emyoyo gy'obutasoma mu ggwanga tugikubako omuliro egireetawo ebirwadde byonna tubyokya mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu sitaani talina buyinza ku mwana wa katonda twambala amaanyi twewonga mu ndagaano y'omusaayi gwa yesu tuyita embuko ey'omuliro okutwetoloola tusindika enjuki ez'eggulu okutabulatabula buli pulaani z'omubizi ebadde tabulatabula mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu taata omwoyo wa mukama wangula byonna ebibadde bye tutamanyi ne by'omanyi mukama byonna biyuzeyuze n'obwakabaka bwabyo mu linnya lya yesu kristo okuva ku nsibuko okutuuka waggulu mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu webala omwoyo wa mukama webala eddadi wange nti wetukukowoola owulira webala omulwanyi omulungi olwana n'owangula tewali kikulemerera tukwebaza ku lw'ekigambo kyaffe tukiwonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa yesu leka tukitegeere nti yegwe musaasizi leka tukitegeere nti tuli ggwanga lya katonda leka tukitegeere nti abaana baffe ggwanga lya katonda leka tukitegeere nti abaana baffe wabasaasira leka tukitegeere ku lw'abazadde nti wabasaasira leka tukitegeere nti tuli baana bo mukama tuli ggwanga ly'omukwano webala omusumba omulungi webala ekitange tuwuyita omuliro gw'eggulu okwetoloola buli sekinoomuwaali agenda ku mirimu mukama taata agenda naye mukwano gwange taata agenda mu ddwaliro mukwano okulembera owone taata omulwadde sebo wange ofuuke ensaze taata kabaka w'abakabaka abagenda okwebaka omwoyo wa mukama kulembera abagenda mukama taata buli omu gy'alaga mukama abagenda okudda ewaka abagenda okulinnya ennyonyi abatambula mu mamotoka zonna engendo zaabwe tuziteeka wansi w'endagaano y'omusaayi gwa yesu omuliro gw'eggulu okwetoloola oluguudo lwe bagenda otambuliramu leka batuuke emirembe mu linnya lya yesu kristo abagenda ku mulimu omwoyo wa mukama gulawo buli lujja olubadde lwaggala abagenda okunoonya leka olwaleero bafune ansaazi mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda webala omusumba omulungi webale taata watugamba etujjanga gyoli kisalenga bwe kiti kitaffe ali mu ggulu erinnya lyetukuzibwe obwakabaka bw'obulijjo eyagala kukola ensi nga yokolebwa mu ggulu twema yaffe yaleero tusonyiwa okwonera kwaffe nga naffe tusonyiwa batonona totwala mukemewa n'ekyokolerakolanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa byonna bibyo emirembe tata obwakabaka butambulire ku buli sekinomu obwakabaka butambulire ku baana baffe obwakabaka butambulire ku baana bonna obwakabaka butambulire ku bakyala bonna obwakabaka bwobufuge mu ggwanga lyaffe obwakabaka bwobufuge mu baweereza ba mukama n'obuweereza bwonna mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu ekisa kya mukama waffe yesu kristo n'okwagala kwali katonda n'okusa ekimu eky'omwoyo omutuukirivu beere naffe ffenna eri abooluganda bonna emirembe egitaggwawo amina kiyamba ababazaala mukama bazaale ng'abakyala b'ebbulaniya kisa kye kisumulula abaana baffe gye babadde bateekebwa ekisa kye kiwanguzisa abaana baffe n'abazadde mu linnya lya yesu kristo mwana wa katonda omulamu yesu haleluya twebaza mukama ku lw'akaseera kano mwebale kunneegattako sigadde nze omumbejja wa yesu NKSM mbagala nnyo naye mukama yasinga okutwogera towerabire omupya kusabusikaleera kulaikinga komentinga mukama ajja kunkolera okulungi Shalom, shalom, shalom. Ndawe ebiwonvu kanjukuleko ofuge tata wange nkuyita ye ofuge sebo katukuleko ofuge
katukuleko ofuge